Kiriza okufuga kwa Mukama eri ggwe. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Mikka essula ey'okuna kuva akanyiriri akasooka paka k'13. Naye akanyiriri k'omukaaga n'ak'omusanvu bugamba nti, ku lunaku luli bw'ayogera Mukama, ndikuŋŋaanya omukazi awenyera era ndireeta oyo agobebwa n'oyo gwe nalabisa ennaku, era ndifuula oyo eyawenyera ekitundu ekyasigalawo n'oyo eyasuulibwa ewala ndimufuula eggwanga ery'amaanyi, era Mukama anaabafugiranga ku lusozi Sayuuni okusooka kaakano n'emirembe gyonna. Mu kino ekitabo kya Mikka tulaba ekifaananyi eky'enjiri, emitendera gya Katonda, ebibi by'abantu n'obulokozi bwa Katonda. Naye essomo lya leero mu ssuula ey'okuna litandika nga lyogera ku nnaku ez'oluvannyuma, okuteesa kwa Katonda eri abo abamunoonya. Kinnyonnyolwa bulungi mu kanyiriri k'12 nga kagamba nti, naye tebamanyi birowoozo bya Katonda, so tebategeera kuteesa kwe. Ebiseera ebisinga omuntu wa bulijjo tayinza kutegeera ebintu by'obwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula ey'okubiri akanyiriri k'14 bw'egamba, naye omuntu eyakyusibwa olw'okufuula amagezi ge amaggya olw'okwagala kwa Katonda eri obulamu bwe, Mukama ajja mutegeeza okuteesa kwe. Okuteesa kwa Katonda kulungi era kutuukirivu. Mu kitabo kya Mikka bibi bingi abantu be baayonoona ebyawandiikibwa, era baali babeera mu bulamu obw'ebibi ebyo nga tebategeera okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwabwe. Bino wammanga bye bibi ekitabo kye byogerako: okusinza ebifaananyi, abakolera obubi ku mibiri gyabwe, abeegomba ebyalo ne babinyaga, abajooga omusajja n'ennyumba ye, abakyawa ebirungi era abaagala ebibi, bakabona abayigiriza okufuna ebintu, bannabbi abalagula baweebwe effeeza n'ebirala bingi. Ng'obunyiriri bwaffe obukulu bwe butugamba, Katonda yali ayina okuteesa okubakuŋŋaanya n'okubafuula eggwanga ery'amaanyi, naye abantu baali tebamanyi okuteesa kwa Katonda era ne bamala obulamu bwabwe mu mbeera gye baagala. Wabula Katonda mu kisa kye eky'amaanyi yayina okwagala okubanunula. Era tukiraba mu Mikka essula y'omusanvu akanyiriri k'18 na 19 nga bugamba nti, ani Katonda nga ggwe asonyiwa obubi, ayita ku kwonoona okw'abaasigalira obutaka bwe, talemera mu busungu bwe emirembe gyonna, kubanga asanyukira okusaasira. Alikyuka alitusaasira, alisamba okwonoona kwaffe n'ekigere, era alisuula ebibi byabwe byonna mu buziba bw'ennyanja. Era kye kimu ne mu mulembe gwaffe kaakano, abantu beerabira Katonda n'okuteesa kwe eri obulamu bwabwe, nti baagala okubeera mu bulamu obw'eddembe awatali Katonda. Naye mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Timoseewo essula ey'okubiri akanyiriri k'19 kagamba nti, naye omusango gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti, Mukama waffe amanyi ababe, era nti yeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Mikka essula ey'okuna akanyiriri k'5 nti, tunaatambuliranga mu linnya lya Mukama Katonda waffe emirembe n'emirembe. N'olwekyo olwaleero salawo ng'ogamba nti, naatambuliranga mu linnya lya Mukama Katonda waffe Yesu Kristo emirembe n'emirembe. Amiina.